Aidekerea Waiswa Alex Mufumbiro as duly nominated candidate. The electoral area is in Nakawa East and is a new candidate. Bamazo nominating. Amazon nominating. Ndabyekawo bali mwezi nganyonnyola. Era nasimanya akakiiko k'ebyokulonda. N'owekitiibwa Sseggona wa leero. Naye mulabyeko. Naye ndowooza sofa ng'oggyeko ekyantamu Masaka. Ndowooza nomination zibadde zitambudde bulungi. Tezitambudde bubi. Zibadde zitambudde bulungi. Olunaku lwennyini lwe bamunominate nze ate era lwe bamuguddeko omusango omulala. Alex Waiswa Mufumbiro kati bamuguddeko omusango gw'oku inciting yakuma mu bantu omuliro okutta omupoliisi bitundu by'e Nakawa era atwaliddwa mu kkooti y'e Nakawa ye yali mundowooza Kano Kizza Besigye. Abantu ba DF bantu b'opposition si beenaaleemu. Abantu abo bajja kusooka bawa kakonge kabwa president bagende batiikinge. Kakati tonyiiza nnyo bantu abo gwe sabakako ebya Kyagulanyi kola ki kuba entalo za DF ne Kyagulanyi tezigenda kuggwa kati kuba ebibuuzo bye beebuuza si byangu byakufuna ansa zaabyo leero. Olutalo luyinza okumala emyaka 2 nga lukyagenda mu maaso. Kati sooko Kyagulanyi omuleke gwose kiwalingeyo ebifo byose kiwalinze kwosobola okuzimbira amaanyi mu byobufuzi biri ebya transition mwe tukola ki mutulaga kuba bwe bikusanga bannange nga toyinaayo mubaka. Mathias Mpuuga time eno bw'obanga okimanyi nti reputation ye ebadde si nnungi oyina kukozesa akatabo ka Robert Greener oyina okuteekinga credit ku muntu ng'akoze gwe kyotakoze. Nze singa nali Mathias Mpuuga nga nina ekirooto ekiri beyond Kyagulanyi ne NUP nali nkeera ku makya mu kalulu kano ne supportinga Kyagulanyi ne muwagira era ne mbagamba nti bannange ku bwa president mulonde Kyagulanyi wadde twafunamu obumulumulu naye gwe muba mulonda naye ate wano oba okkakkanyiza ku ngeri gye bagenda okupasivinga mu kuba kati ow'ekitiibwa tumusuubira okuba ng'alina ku magezi agasingawooko agasobola olaba nti luno olutalo lulyani necessary era lulina koma wano. So era nemu ku nsonga lwaki alemereddwa okufuna ab'omuzinzi asigaza baalubatu ate nga nabo tebeekakasa nti baddayo. Kiva ku kimu nti entalo nnyingi nnyo n'abantu ze bamulabako n'abandi badde bamwegattako abamukkiririzaamu nti mugezi ne bo batyo okumwegattako lwa nsonga emu nti basobola okugendera mu kiri. Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Connect Pro bano bemmanya bakira mu by'okugula n'okutunda ettaka n'amayumba bo beesigwa be batakusiba kiwani. Connect Properties be bakuyunga ku maka gagolubererako ne kole naye ekibanja mpola kati beeyune munywanyi tusange ku ofiisi zaffe ku Kampala Road ku Mabirizi Complex ku mwaliro ogw'omusanvu ne Nansana ku Mastowa ku kizimbe okuli Opportunity Bank ku mwaliro ogw'okubiri oba tukubire ku ssimu naawe osobola okufuuka landlord n'ekyapa kyo mu ngalo. Connect Properties. Kale kusema official ina gyosinzira okubanga atotulaba subscribe ka ku mukutu guno okusobola okubanga tofuna video ezifaanaganako bweziti ina gye wanga da bitundu by'ensinko boozaako n'enkubaza okubeera nga ate otwegasseeko n'olunaku olwaleero.
kiriza mbere nkutegeeza ku bannaffe aba Rosemary Beddings batunda bya mu kisenge ogenda kubasanga Kasubi otuka ku bitaala nga genda ennamuŋŋoona we bali awo bakutegeeza nti gwe wenna ayagala ekisenge kyo kirabike bulungi Rosemary Beddings beekwate oyagala blanketi oyagala masuuka oyagala pillow cases oyagala bed covers Rosemary Beddings bajja kubanga ate babikuguza ate osobola n'okugula account n'otekayo ssente mpola then ssente bwe ziwera nojja noonoona ebintu byo n'obitwala ate n'obikozesa nga bw'oyagala mu mbeera efaanaganirako ddala bw'etyo. Millennial Logistics bazze bassebo ne bannyabo omulimu gwabwe omukulu bagamba nti gwayagala okuyingira obusuubuzi obanga obadde mu busuubuzi naye ng'obukolera wano Kampala banna abajja ebintu e China boogulako nga kutandika kwetumiza bintu direct bagamba osobola okutumya ebintu e China nga gwe togenze sente za tiketi n'ozigatta ku capital. Bagamba nti Millennial Logistics basobola okukuyambako ne bakuguliza ebintu e China ne babitikka ne babituusa e Kampala. Bagamba nti oyinza okubanga luli obadde oyina akutumiza naye nga ajja mu maduuka osobolera okwongera okusala ku muwendo ng'ebintu obitumira direct okuva ku kampani era China basobola okubanga bakuyambako. Naawe agenze ng'omaze obigula naye ng'oyagala kuyambako kubitikka kutuuka Kampala era nabyo ejja kukuyambako ne kumusobola okuyambako okusasula ebintu ne bibeera nga bikwanguyira. Enamba zaffe ez'essimu kweziri awo ne locations ez'enjawulo wano mu Uganda ne mu China weeziri tukondeko okusobola okubanga ate ebisingawo obitegeera. Kale kaakati bannaffe aba Azul Tours and Travel ekyabaleese bagamba nti gweyagala okutambula tufunira abantu mirimu ne tugamba oyo ayagala okutambula okugenda ebweru w'eggwanga naye ng'ayagala kukuyamba kukuteekateeka ffe tuli travel agent company tukuyambako okukolera okufunira invitation bw'obanga oyagala kugenda mu ggwanga naye nga tolina invitation yaayo osobola kubanga olina invitation naye nga tolina paperwork tujja kukuyambako osobola okubanga byonna obirina naye nga appointment okugenda okukola interview gye bakuwa eri wala ate nga by'obala biri kumpimpi nawe tusobola okuyambako kubanga tugikusemberezaako ebintu bitambulira ddala bulungi. Mbaaniriza pano eya wiiki eno mwe tutula ate ne tutunuulira ebintu eby'enjawulo ebitambudde. Mbalina Nyanzi mbuuliza ku bantu. Bannayuganda bannange mwenna okwetoloola eggwanga lyonna mbabuuzaako muli mutya abali ebweru w'eggwanga n'abali kuno. Leero tukeredde mu mawulire ga nnaku aga baasi esse abantu abangi ennyo bwe batyo kitalo nnyo kitalo ddala. Nasoose nendaba ku muwendo nga batugamba guli 63 ate nzeemu nendaba ku police report gye bazzeemu statement gye bazzeemu okufulumya abalaga bali mu 40 something 45. So kitalo nnyo njagala osaasirako aba family akabenje ngaako ne kajja ne katwala obulamu bw'abantu abasoba mu namba ng'eyo bwetyo. Seimo era mu mbeera y'emu kantwala omukisa guno okwogera ne ku bannaffe abali mu kiteezi olunaku lw'ejjo batandise abamu balabye nga okulinda kususse ne basalawo okutandika okuddamu okukola ki okutandika okuzimba ennyumba zaabwe we zaali. Baali basuubizibwa compensation oluvannyuma lw'enjege eyaliwo mu kiteezi ndowooza kati omwaka mulamba n'emyezi egigwamu. Baali basuubizibwa okuddamu okubaliyirira oba okubasasula naye jjukira nti baabawa miliyoni 2. Abamu ne babasengula nga mu be baasengula be babaafiirwa amayumba gaabwe n'abo ennyumba ze baamenya basobole okuyisaawo zi tractor okusobola okununula abaali balimu kasasiro n'abaali bafudde. Naye miliyoni 2 ze baabawa omwaka gumu oguwedde okugenda okupangisa okufuna temporary residence bamale babaliyirire olw'ebyo byonna bye baali bakoseddwa nakati banga lyetolodde tebasasulwanga. Nalabye KCCA nga egamba nti abakulu bano bagenda kubaira nga baliyirira meeting gye batuuza ndoza ali mu nnaku z'omwezi 8 Oktoba naye nakati bwe baali basuubira okubanga babawadde ssente kubaza ne mu budget ya gundi muno mweziri naye naguno gujjwa tezifulumanga tebazifunanga abantu bo beekyaye ne bagamba waaye katutandike kasa mmanyi nti poloti yange yali wano kanziremu ntandika okuteekawo akasisira wensobola okuwegeka oluba. Abamu ku bo bakyasobeddwa kyokka ekiri fane nga ensonga eziri ez'amakulu zetwandibadde tutandikirako nga KCCA nga tuweereddwa ekisanja omukyalo ono gwe baleeta oyo Sharifu oyo musiraamu ali muyinamu essuubi nze omanyi nabeetegereza bombi nalaba lusa
nga yakamala okubeera ng'akwasibwa obukulembeze obw'ennaku 9 ng'asuubiza bingi zalina ku 10 ndowooza ng'asuubiza bingi naye byonna era byatuuka ne biyitawo nga talinaako kyakoze. Nono bwe yajja nali nsuubidde nti agenda kubeera ng'ayigira ku nsobi z'abo abaamusookawo oba abaaliwo naye yakwata biliyoni 1.5 ng'alina issue at hand n'akwata biliyoni 1.5 n'agitegeka in a fruit carnival netugenda tubinuka carnival ekyasinze okuba enfu n'emmotoka gye yatambuliramu nga nankulu wa KCCA nga yingini bagisika mudda basindika musindike egamba n'olabira ddala nga lino eggwanga kirabika abakulemberwa tulabika ate tuli wala nnyo n'abatukulembera. So mbabuuzizaako mwena bali ku Semi Official kansubire nti olunaku olwaleero ate era tugenda nnyumirwa n'okuyiga n'okutegeera ebyo ebyebuziba n'ebyenjawulo. Yongera okusubscribinga n'okulayikinga videos zino ezikolebwa ku Semi Official. Lawrence awo otya nno? Ndi bulungi. Obulamu bugamba ki? Obulamu si bubi. Wiiki yegenze etya buva we twayawukana? Wiiki ebaddemu ebintu bingi naye njagala nange okusooka okwegatta ku bannayuganda bonna okusaasira famire z'abantu abafiiridde mu kabenje. Ndabyekaawo poliisi ng'egamba oba bali 46 batuvuddeyo ku 63 ng'egamba etereezezzaamu wabaddewo ababaliddwa nti bafudde kumbe badde bazirise buzirisi naye bakyaliko nabo kikuba mukono. Twongera okusaasira abantu abo. President Museveni agambye famire zaabwe baziweeyo miliyoni 5. Banenze nina ekibuuzo. Lwaki ettante zigenda eri balwadde? Anti kati bana abafudde baba balina okutambuza omulambo gujja kugwanika gutwala eri ewaka olina okufumbira mulumba emmere kugamba expenses ziba nnyingi ndoza mu mutima ogwo mwabaweere miliyoni ebbanga lyokoledde amawulire wakola mboozi mmeka ng'omulambo gulemedde e Kampala. Si kyangu mulambo kulemera Kampala katono nnyo naye ebbanga lyokoledde amawulire wakawulira bameka abamenya obutebe kubanga bazze ku lumbe ne batalya. tewali abalamu mutuwe ssente. Tewali naye ndowooza bakikolera mu mutima gwa kusapootinga famire kuba ndowooza mu ndaba ye alaba nti gwe omulamu abantu bo basobola okubeeraawo nga bakujjanja balwanira obulamu bwo. Omanyi wakinze point yange eri bweto esooka ssente ezo jjukira omuntu aba afudde talaze zaawula mu famire. Namwandu asoose okuzikwatako yazisirikira. Namwandu ow'ewala agenda okutuuka nga bazikoze eki? Nendoza ziba za kukola mu lumbe si za namwandu kulya. Muganda wange ku standard ye Kampala olumbu lw'obukadde 5. So nze mu kusaba kwange obukadde buno 5 tubuwe omulamu omufu akakadde ako kanaagula olubugo ne keesi. Kubanga anaatuwoleza nti nno alese abaana ya planning nti agenda kufa kabenje. 5 buno president bwe tuba tuwa abalamu. Ojjukira keesi ya Kigogwa. Yali Kigogwa si Kigogwa era ndoza ne keesi negundi ya compensation we yatandikira Lubigi. Ekimotoka ky'amafuta ekyajja ne kibookya. Ng'omufu bamuwadde bumeka? Ali mu kupookya n'ebiwundu ebifeenya bwe bati alina kati. Nera mu Uganda ate n'abataayokebwa babba ssente. Maliriza. Naye twongera okusaasira famire ezo. Pozi Nyanza ayogeddeko ku kintu ky'ekiteezi. Nze mu ndowooza yange abakulira KCCA si be balina obuzibu ku bintu byonna ebigenda obukyamu. Nze nnenya Ministry ya Finance. Ministry ya Finance eyo giraba kababe bakisaka balinga bakyaliwo. Bawandiika okumala financial yanga 3 nga bagamba mutuwe ssente tujjewo kiteezo ono ajja kuvaamu obuzibu naye nga buli mwaka babagamba nti ssente za kiteezi tezaafunise. Kakati ne ku mulundi guno in fact KCCC eri mu kukompasatinga era finance yeteekwa okuteekawo omutemwa
nti guguno mugende mukopasetinga abantu naye olw'okuba nti bano abali mu KCC ebebangu ab'okulabwa n'okkuba amayinja ffenna betukuba naye olina kgenda eri ewa Minister of Enjoyment. The economy is growing with sweet. Birthday boy. Yateekwa okubuuzibwa sente zaffe ez'okutuliyirira ziri ludda wa? Lwaki tozituwa? Ndowooza bano tubajajingani fairly. Sebo n'ekirala e Cameroon waliyo okulonda ennaku 8 eziyise. Tuli kuki? Tebannaba kufulumya byankomeredde. Naye bafulumizaawo provisional. Nga ziraga nti Paulo Biya aleebya munne n'ebitundu 5 wakati wa 5.35 mu 4 ku buli 100. Ebyakafulumawo. Oli yali yeerangira dda yali ani yetiwati? Chakoma. Yisa Chikoma Bakali. Kakati Paulo Biya ampulirizo gwe bonna okyali ku olwo. Paulo Biya wa myaka 9 mwegi akyafuga. Yakyali president. Paulo Biya yakafugira emyaka 4 mwegi. Era nagamba bana abantu nti Uganda twandifuna omukisa singa Biya awummula. Ndoza Tiedrobi nguwema mbasogo ya musinga omuzika emyaka nga 2. Kakati Biya ku byakafulumawo biraga nti yayolekedde okufuna ekisanja ekirala. Kubanga kizibu nnyo provision ezo ezifuniseewo. Nakaluka wenga kalwayo kafuna omukisa mungi ogubbibwa kalwayo nnyo. Anti ye system ya Paulo Biya mwakolera ebintu bye. Wakati ennaku 8 eziyiseewo. Isa Bakali agamba nze nawangudde. Biya agamba oyo tannawangulako. Akakiiko kagamba provision ezifulumye Biya yawangudde. In fact provision ezifulumye okati okubala tekukyagenda maaso kwawedde nga Biya ali waggulu. Kakati waliwo wana akadde akokuteekayo petition nti wano mwa BMDR form eyavudde Kasokolindo wano mwabbi kati kekana akaseera ke balimu kati balina paka nga 27 okulangirira ebyenkomeredde naye ng'osuubira okuwezayo DR form ezikujja ku bitundu 35 wenkane Biya ne Bakali kumanyi gali kali mu 35. Kizibu nnyo abavuganya mu Africa okusuka ebitundu 35. Anti ano banga akalulu katotte. Kuba omanyi mu Africa okukuwa akalulu kirala n'okukulangirira kirala. Kati bali bakuwa buwi ababala. Walo candidate gwenda ne nomination yennyini. Ate gundi tabbye stamp ya munne. Ono mwana gwe bajjako kadi yesindoza yesimbye wa nani yawangula sekandi Kivumbi abye kadi ya Ntamu ne bamunominatinga ata ajibya atya Kivumbi Ntamu agenza okutuuka nga Kivumbi ya nominating zedda nga ya bamujizedda. Kivumbi Secretary General yali yamuwe ebbaluwa. Ntamu agamba n'okugamba nti yajja n'akebera nga ye candidate wa NUP n'akebera obubonero. Ntamu Secretary General yamuwe ebbaluwa. Ate Secretary General y'omu n'amala n'agiwa Kivumbi. Kati waliwo ebintu bibiri. Ebbaluwa ya Secretary General esobola okujingirirwa ensonga eri ku stamp. Okategedde akantu ako. Stamp y'NUP. Of course anti yalina ekibiina kirina okuwa stamp. Anti stamp egendera ku bbaluwa. Ate kese ezo zezimu zaalabwako era ku bakandidate abawangula manvuuli eruweera awo. Era bangi abanominatinga mu councils nga si be bawangula manvuuli. Ne Masaka kyaliyo.
ne Masaka kyaliyo ne bagamba nti registra nti NUP yali ekyatereeza eno nga tennafulumya byankomeredde ng'eri nomination zitandise. Kati gwe baali basooka okuwa ye n'agenda na registra n'akola ki n'amuwa ebbaluwa owa Nuupu n'agenda ne bamuwandiisa. Kakati bano ab'okukitebe bagenda okufulumya lisiti y'abatuufu ng'ebbaluwa y'ono omutuufu tennaba kukolebwa ng'oli kati waliwo engeri yonna omuntu gy'asobola okuwanduukululamu nga amaze nominatingibwa ku ne gundi. Simanyi na bwe kisoboka. Kuba ono ye ku lisiti yasooka n'alabikira ku lisiti yasooka Kivumbi then ne bamuggyako kale ne bagiwantamu. Kati issue eyo kyesimanyi erizolvingibwa kakiiko ka nendowooza NUP ebeeteeka okuwandiikira akakiiko n'ekannyonnyola. Naye ono ate agamba nti yagenda n'averifyinga n'overifyinga kinkoze obubi nti kiripo eyo ngifunye ne sigidownload nga simanyi kibadde kimbaddeko nandigibawadde. Kale tugenda kutandika nno olunaku olwaliro bingi ebigenda mu maaso ne tujja kugezaako okusobola okubeera nga tukola ki tubigendamu. Now we tugenda okutandikira tutandikidde mu nomination ez'ababaka ba parliament olunaku olwaleero. Abantu eb'enjawulo babadde nominated. Andabyeko e Masaka awo w'ekitiibwa abadde nominated olunaku olwaleero ne mubaka Juliet Kakande. Wano e Kampala ndabyeko Kakani Zambaali agenze waleero. Ono wa Lubaga North waleero Eugene Mulabe nga yambadde kombati z'abafutu soodi agenze leero. Ne gundi nno naye incumbent naye. Ne Tauton Gold naye amaze n'agenda. The surprise ndoza ebadde highlight. Afunye kabonero ki? Independent. Suha wachi. Tauton Gold. Alonze kabonero ki? Highlight ya nomination ndoza ya Waiswa Mufumbiro. Tubatandikira awo. Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Musuubuzi munnange nawe walina ekirooto ky'okusuubulako e Dubai nenesanya okukwanjulira banno ba Clarion Integrated Logistics Solutions abeesigika era abeesimbu mu kutambuza ebyamaguzi by'okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda nga biyita ku mazzi oba konnyonyi ku bbeeyi ejja mu nsawo yo. Twesige ku Clarion tukuyambeko okutuuka wotosobola kutuuka mu bwangu nga kagayise ku mazzi atwala ennaku 18 zokka ate eya kago atwala ennaku 3 zokka okutuukako ku woofiisi yo. Tusangibwa ku Diamond Trust Building omwaliiro gw'okuna akasenge 411. Kati osobola okukola oda y'obutereevu ng'oyogerako ne Nankabirwa Siteera ku plus 971 582 noti 58 noti 79 oba ku WhatsApp ku plus 256 756 846 772 oba jangu butereevu ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Hamri Airport eddaira mu Dubai. Clarion lw'okusaabaza ebyamaguzi byo mu bwesimbu okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda mu nnaku 18 zokka. Aidekerea Waiswa Alex Mufumbiro as duly nominated candidate. The electoral area is Nakawa East and is a new candidate. Bamaze nominating. Amaze nominating. Ndabyekawo bali mwezi nga nnyonnyola. Era n'asiima nnyo akakiiko k'ebyokulonda. N'owekitiibwa Sseggona wa leero. Naye mulabyeko. Naye ndowooza sofa ng'oggyeko ekyantamu e Masaka ndowooza nomination zibadde zitambudde bulungi. Tezitambudde bubi. Zibadde zitambudde bulungi. Kakati olutalo lwa gulawundi. Kakati omanye emboozi osobola ozibeeramu ng'oli Kampala eno ne ku social media nawa
nokola analysis n'otaggulula n'odda eno n'odda eri. Kaakati ekiseera kituuse okukkirira ddala eri ku bantu abalina akalulu abagenda okukulonda oba nnyonnyole. Kakati nze nagambye abalonzi nti okwewala okulonda ababaka booteekakasa bulungi mugambe mwawo nga zze kulaale nti ssebo bizibu ki by'ozudde ebituluma kati sooka obuulire sipiika awo ku muzindaalo nti ewaffe waliyo ekizibu bwe kiti tukuwadde eddakiika 3 tubuulire ebizibu ki ebituluma wano mu lulimi Olungereza nga bw'onaayogera eri kakati awo omulonzi ajja kusobola okupimaapima nti ono ddala ensonga zaffe azimanyi oba takola ki tazitegeera. Laale leka kugirekera munnabyabufuzi yekka akubuulire ye byakola ki byayagala. Mubabuuze hard questions kuba kati guno omulembe ekirungi kye tulina nti intaneti eri buli wamu. Tulaba ababaddeyo biki bye bakoze nammwe abaagala okugendayo biki bye mwagala okutukolera. Kakati kulaala eyo omulonzi twala obuvunaanyizibwa bwo tolinda wali mu bookisi wokka. Kulaale kwennyini omusajja zze omugambe ssebo ffe wano tuli balimi ba mmwanyi tetwakkaanya n'etteeka ly'emmwanyi eryayita. Sooka otubuulire lyayita oliwa wali ludda wa? Abannyonnyole gye yali nti wakolawo ki nga limaze okujja omaze otutunnyonnyola kino kati wakola ki kale tutegedde numbers zaakuyitirirako obungi kati measures ki ze wakola okuvaawo. Akola accountability. Nina omubaka gwe nalabye ow'emukono nga nnyonnyola abantu nti tebampadde kaadi era nandibadde ngondera ekibiina kyange nabukeera naye saamatira bulungi n'engeri gye baagabamu kaadi. Kyekinkomezaawo kuba nze mpulira eddoboozi lyammwe mwe muŋŋambye era nze omu ku bantu abasinga okulabikira ku Hansard. Kakati abaabadde awo kye bataakoze kwe kugamba nti genda otupulintingireyo kuba Hansard bagikuwa mu paalamenti nti nayogera ku luno ensonga ozitulage bw'oti nga bwe nalabye ku mubaka wa Ssaabagabo Jjo ng'ateesa otyo. Kakati omubaka aleme kulimba nti ayina byateesezza eby'amaanyi nga ddala talina kyakoze eki kyateesezza. Kuba kati pulogulaamu eno eyamba mulonzi bw'abireeta omugambe wayogera ku kino na kino kakati ebyawana ebituluma byo byebiriwa mu bino bye wayogera kuba toyogera bwogezi. Osooka kubeera mubaka waffe nga tonnabeera mubaka wa ggwanga. Yes. Biteeso ki bye waleeta ku byobufuzi ensonga z'ebyobufuzi ezibadde zijja mu paalamenti waziteesaako ki? Ez'ebyenfuna waziteesaako ki? Kuba omulonzi ateekwa okumanya nti omubaka alina emirimu 4. Waliwo omulimu gw'okukiikirira kye bayita representation nti nga ajja ebirowoozo byo eyo n'abireeta eno mu lukiiko olukulu awatuula abantu abavunaanyizibwa nti minisita avunaanyizibwa ku by'enguudo omubaka we atuula naye wali bakuba n'olwali ne beewamu ne ku high 5. Kati ensonga zaffe z'olina okutwala eri mu representation role of a member of parliament wazitwalayo. Tubadde n'ekizibu ky'oluguudo, tubadde n'ekizibu omanyi Lutamaguzi oyo omulaba ye
mu mirimu gy'omubaka yasinga kutegeera representation ensonga azijjayo eri wansi n'azireeta enkuba ne bweba yatonye neeyingirira ekiyumba ky'enkoko z'omuntu nettamu 10 mu parliament kituuka lutamaguza kituusa kati era naye nawe omubaka w'Essaabagabo ng'agamba babbi bajja ne bayingira ne bayingira eddwaliro tebabba ki naye baagenda ne balina kamera ze babba sima kompyuta ze babba naye katuli mu mwezi mulamba tewali gwe bakwata tebalina gwakola ki otyo ekyo kye bayita representation eddoboozi lyamwe liba lituuse abaalituusizza wali ne minisita avunaanyizibwa ku byobulamu ne bamugamba naye n'anootinga n'akimanya taddamu kwewozaako nti tubadde tetumanyi baba bamugamba kati eyo representation role n'ogikola otya n'ogiteeka wali. Number 2 legislation ababaka we basingaawo okwekweka era bw'oba owuliriza omubaka oyinza okulowooza omulimu gw'alina guli gumu gwa legislation kuba bagamba mu parliament tukola mateeka n'akomawo kumbe giri emirimu emeka ena kati legislation era nawo omulonzi mubuuze amateeka galiwa g'okontributinzeeko nti fe abalasanira ku social media etteeka lya computer misuse bwe lyajja wagamba ki mpozzi gwe atukiikirira wano lino bwe lyajja mpozzi wagamba ki kuba walyajja balimba nti tubeera eri nga tukola amateeka kati galiwa g'okoze agankwatako tojja kwerimbika mu gali ge baleese odde omwogambe nti twakola amateeka twakola lino na lino gwe kweryo wagamba ki era procedure za parliament ziwa omwaganya omubaka okuleeta kye bayita private members bill gwe ku bizibu ebituluma kuba ogenda ne weesanga ng'ebizibu ebiruma abantu b'omu constituency mu biruma n'abalala eggwanga lyonna sebo private member bill kijje waleeta ng'eyogera ku bizibu ebituluma kuba abantu nga basaala opendi bo basiiba baleeta teri mubaka gwe bagaana yo opendi ya specializinga ku nsonga za kulwanirira ddembe ly'abakazi buli kadde aba aleeta kakati buuza n'omubakawo nti kakati gwe amaanyi go gali ludda wa amaanyi go gatadde ludda wa mateeka akigooleese agatuganyula Number 3 ku mirimu gy'omubaka okukola budget n'okugiyisa era alina n'omwaganya okugenda mu kakiiko eri gye bakolera budget n'abagamba banaye mu nnyambe munteeremu oluguudo lwange oluva egindi okudda egindi kakati oluguudo lwo eyo gy'oli bwe luba luli mu mbeera mbi mubuuze nti wakolawo ki kuba ekyo kye bayita lobbying abasajja bonna abavunaanyizibwa oli nabo wabagamba kale tulage eyo ebbaluwa ng'owandiika mu kakiiko wali aka budget ng'obagamba banaye oluguudo lwange mulunteeremu abalaga obukakafu tajjaawo n'ayogera twateekamu oluguudo lw'egindi ne tuteekamu olw'egindi era zigenda kukolebwako naye nga taziteekanga tagenda kwogera kigambo n'ekitya n'ekimu kati obukakafu obwo mubumusabe Number 4 kye bayita oversight nti omubaka alina okulondoola pulojekiti za gavumenti ezikolebwa mu kitundu kye n'alaba oba ssente tezibbiddwa n'alaba oba emirimu tebakoze gaddibe nga lye awo wonna kati kwegya emirimu ena kati omulonzi ofunye akakisa bulijjo yakwekweka dda atuwa ku ssente omubaka aziika oli mulimu gwaki kakati mu mirimu gye
ebyo tebiriimu. Bitusinga ffe okwagala. Naye okuziika kutuufu, naye okuwa amabugo tekuliimu nti anaawanga amabugo. Anti kya butonde okuziika n'owa amabugo. Kakati naye okuziika omubaka ateekwa buteekwa okuziika. Omanyi lwaki? Representation role, ebirowoozo by'abantu onaabifuna oti era olina obbasanga mu nnyimbe. Ku nnyimbe ojja omanya ekyekyasse buyinza okuba bulwadde buli ku kyalo ng'olina n'owa example weekend adde nziika mutuuze ABCD. Yes. Kati era tebabalimba nti omanyi mmwe mwagala tujje tuziike. Ayina okukola ki? Ayinza obutaziika buli mufu. Naye ayina obbaawo mu buntu. Ayina obbaawo kuba awe mumubuulirira nti owaayo olutindo lwaffe egindi lwabomose. Waliwo ekirwadde ekyatuzinze wano. Kakati nga mpumbawumba nominations ziggwa nkya. Kati gwe omulonzi eyo gy'oli kati wawula ebibuuzo byo. Batandigadde okukola campaign bo. 10 November. Kati tegeka kati omubuuze nina gundi eyali leader of opposition ayina gye yakuba olukuŋŋaana Masaka eyo nalaba ku NTV ne bawaayo abantu akakisa. Abantu bayina ebibuuzo muganda wange akitema okuva ku ntanti awo omulonzi oli bw'akuba laale mugambe tuteeremu ne kasirooti tubuuze ku bibuuzo. Twasembayo ng'otugambe kiri bwe kiti kyatuuka kitya wano otyo bino byayita oli ludda wa ffenna twabiwakanya eno byayita wabyogerako ki annyonnyolerawo awa accountability kati awo osobola okumanyira nti omukulu ono abadde atulimba kuba bwe mumulekera communication neeba ya wanuwe communication nga ye yababuulira ajja balimba ate muveewo nga mukkiriza. Nyanzi nomination y'olunaku lwa leero etandise. Nomination zitandise. Ndabyeko ku bantu ab'enjawulo nga banominatinga. Naye ndowooza asinze okutukwatako ennyo ye Alex Waiswa Mufumbiro. Bwe twali wano last week wabuuza ku kibuuzo ekyekuusa ku nominations ze. Era ndowooza abagoberera same official twabalambululira butereevu nnyo nti agenda kubeerako ku ballot. Era ne tuwa n'ensonga ng'era eziweeredde olunaku olwaleero nti bateekeddwa kumugaana okunominatinga singa abanga ali ku charge esoba mu myezi 9 of ono tannaba kubeera ng'asalirwa omusango gwonna. Weva olunaku lwennyininyini lwe bamunominatinze ate era lwe bamuguddeko omusango omulala. Alex Waiswa Mufumbiro kati bamuguddeko omusango gw'oku inciting yakuma mu bantu omuliro okutta omupoliisi ntundu by'e Nakawa. Era atwaliddwa mu kkooti ey'e Nakawa yali ndowooza Kano Kizza Besigye. Appearing before the magistrate olunaku olwaleero charges mpya. Nze nina obuzibu buli bwe kooti. Kooti si eba n'obuzibu. Kale nedda gundi diani ya DPP. Lwaki leero? Omusango bagugulako essaawa yonna. Tewaliwo budde bwateekebwawo. Obuzibu bwange buli bwe buti. Nti Waiswa aloopeddwa. Naye alina omusango okukola ki? Alina omukisa okukola ki? Okwewozaako era gusobola omuvaako. Ne DPP alina ffe baazanya injustice. Abatalina mukisa kwewozaako be beesimbye awamu naki? Zikutegedde abeesimbye ne Waiswa Mufumbiro tebalina mukisa gwewozaako kuvugana na muntu buli kaseera nga abaleka. Waki nkigamba nti politics ateekebwa mu ssente nnyingi nti twetaaga ne tuvuganyiza on a level ground. Saagala gamba nti Waiswa afunamu mu kino kubanga yandyagadde yeebeererewo bamunominating alina ne programs ezitakola ki ezitatambula. Naye indirect gye tukoma tugenda gye bakoma bamupressinga atandika okuleka bano
banga omanyi byobufuzi it has to be free space nenkwambala nawe nonyambala kati Waiswa gyakumugira takyayambalika atuuka okubanga leesi kumpi agirimu bwomu ali vulnerable ali bwomu gwani adda ku Waiswa nga kasazi mbamuta oba ntegeera yes simanyi yeah so kati ekintu ng'ekyo ekituusewo olunaku olwaleero of course kati Waiswa fayire ne badde kanyanya ye ekyagenda mu maaso eriko ba Edmutwe bakirewo n'abalala ye ekyagenda mu maaso naye ate fayire ate negguddwawo endala yandikuumirwa ate mukomera okutwalira ddala akabanga we twali wano ku lunaku ndowooza lwali lwakuna twali wano lwali lwakusatu ku lwokuna waliwo abaagendayo okumulaba wareye ate teyali ya electoral commission era kwaliko kubaali bagenza omulaba kwaliko ne Sefu Najja Don Sheriff PA wa Kyagulanyi yagenda ne Kato okumulambulako okumukomera era okweraliikirira Waiswa kwe yalina kwali kwa president wa NUP kwekuba kwekyusa agambe nti kaadi agimuggyako era yabuuza PA wa Kyagulanyi nti omusajja kaadi teyekube teyekyusa olw'ensonga nti nduddeyo namugamba nedda tofaayo anti ye yali atidde anti era bakimanyi nti kaadi ya NUP buli wamu omuntu era agamba nti Kyagulanyi yeyawadde Waiswa tamanyi folo y'amateeka ga NUP aba abimanyi so anyway kale obukulembeze kankitwale bwenti ekituuse ku Waiswa kyali kituuseewo okwo ndowooza yali Besigye byonna ng'erawo biraba byeddiringana nti mu 2005 Kano Kiza Besigye yakwatibwa ng'avudde South Africa era bwe yakomawo kuno bamuteekako emisango egy'okulya mu nsi y'olukwe treason bwe yali akwatagana n'akabinja ka People's Redemption Army ebiseera ebyo okwagala okuvuunika gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni so naawere nemba n'egyo ate ne bagattako n'ogwa rape kwega incidents ngezo zituukawo nnyo naddala nga ziri political wabula twongera okumussa mu ssaala Alex Waiswa mufumbirwa kuba nti kati kiba kireetawo questions nnyingi nnyo mu bannayuganda bw'okwata Waiswa n'ogaa nti yakuma mu bantu omuliro nga waliwo akavidiyo akabadde katambulira ku mikutu gye mugatta abantu kumpi okumala kati weeks 2 ak'omubaka Cissy Namujju bwe yavaayo ennaku ezo n'agaa nti region ya Greater Luweero Central ne Masaka bwe batalonda President Yoweri Kaguta Museveni akiri bagenda kwettiŋŋana anti kakati embeera ng'eyo bw'ogiraba bantu wasigalawo ebibuuzo bingi nnyo manyi munnange Seimo tusobola okwefuula nti ebintu bino tetubiraba naye mu Uganda muno mulimu ba untouchable omwemebegako twalina omukyalo omu abantu buli omu gwe yali yeemulugunyaako tugenda okutuuka ku poliisi ng'ekyamazima abantu baamwemulugunyangako naye nga tebaamuloopanga ne badduka ku olwo ne bakola ki ne bamuloopa kati oba sisi ekituufu yabyogera naye nga yo ku poliisi abandi badde bakola bulungi bansi omumukwata tebaakalaba ng'ate ffe abaakalaba twakuma kukatendereza olaba ennaku ezo mukwano gwange bamuyita Seimo yakola vidiyo nagiraba ku online awo yagattagatta wali ku TV waliwo ku mupano ku Zigondi wano ku channel n'ogattagatta incident nga abakuumaddembe bayambako ku ruling party okukuba campaign mu regions ez'enjawulo n'oleeta ow'omu Mambuka n'oleeta yakubira oba yali Kasolo mukyala n'obagattagatta munange nabo babalaba nti gye bali naye kakati singa ojjukiramuuko omusajja ogenda kumbuulira eyamuwawaabira waliwo omusajja mu mwaka gwa 2022 nga NUP egunjiziddwawo yali musajja munnamagye yali mukulukulu myaka nga 49 yagenda ekamwoca n'alaga nti awagira NUP ebiseera ebyo omanyi gye yasibira taata kati kolo baakiraba omuntu gwotasula ne tosobola mulumiriza kuba nti alabe I want to think kakati nno kino ekyo kye wayogedde munange sigwe weke yadde concerned leader of opposition yabadde mu lutuula lwa parliament lwabaddewo olw'omulundi guneeno ng'eggulwawo ensonga ze yakoonyeeko mwabaddemu ensonga ya bannamagye n'abakuumaddembe bali mu security okubira
okukola mu kakuyege wa kalulu kano ne munange raba bisambazi nalabye omukulu Mawu Speaker yankoledde akantu kwega olabira ddala nga mu kigambo ky'Oluganda tufu speaker yagambye Mawu tolwana ensonga tubadde twogerako nga Mawu kyayagala obujulizi naye nga n'obujulizi obu buli mu maka ge kubanga Ssenyo yayogedde ku yuza ebifaananyi bya mukyala we Beatrice byayuziddwa wiiki eno so kati ndowooza kyekyo osobola obbiraba but nominations zo zikyagenda mu maaso ndabyeko kuona omusajja ono yalangira abalonzi b'emityana ze Kampala Central naye bamaze omunominatinga Luzzi bamaze omunominatinga ndabyeko ku Honorable Semujju Nganda amaanyi gabadde manja bwe bamumma emityana nalowooza nti e Kampala weewangu abalangiridde era ngatutunule mu particular nominations ne simple comment Nobert Mawu akomyewo eggulu Reverend Charles Onen omumujjukira oyo eyalangira Kyagulanyi mu kkanisa asigalayo Ffe aba Rosemary Beddings tukuleetedde kalonda yenna ow'omu kisenge wamu n'ow'omu nnyumba. Rosemary Beddings tusangibwa Kasubi okuliraana ebitaala nga wakaviira ddala ku mafuta ga rubisi ngadde Namuŋŋoona. Tukuleetedde kalonda omuli bed covers ez'omutindo, blankets ez'omutindo, suitcases ennungi, amasuuka amalungi, neeti mu buli sayizi, mattress protectors, kuno kw'ossa emifaliso egitalumya mugongo, ebitanda eby'omulembe n'ebintu ebirala bingi nnyo. Tukubireko ku nnamba z'essimu 070 77 59 71 oba otusange e Kasubi ate nga tuderivaringa Rosemary Beddings, your home of comfort. Mawu ndowooza bwe yali agenda okusalawo okwo it was over last year when nakyogererako nti Mawu yandigaana okujja ku ballot y'obwa president n'addayo eggulu kati essaawa zino eno ebibeera mu bisenge ebyo mu corridors ezo ze bateeseza tomanya ki kibeerayo naye omuntu basobola okumukwasa akantu noga nti kati akantu kaako kalijoni kaako bw'aba commandinga region eyo ate era nga wokira nti President Museveni yeegula obuganzi mu Northern Uganda bw'abanga yamukwasa eno obwa minister kyenkakasa nti ate era agenda nabbu musigazaako kubanga performance obulungi nnyo okusinziira ku side yeeyo yamukwasa omulimu kati ne mu region ali aba standing chances nene nnyo okutwalamu so I expect Mawu okubeera nga etteeka lya gundi lituusewo eryalumu eryokulonda leader of opposition ebyo babisuule no waliwo bayagala okubizza banga singa tugenda tumalako parliament nga likomyewo then osobola mubalamu ba candidate ba leader of opposition Mawu singa twatukomezawo lyetteeka kati nga beera leader of government atayina ebyokunnyonnyola eringa minisita wa justice basobola mujjayo kubanga ekisinga obukulu ayina waatudde nze ndowooza gyafunira obulungi eri okusinga eno minisita tezirina sebo budget y'amaanyi nga bweri ebisebo naye waliwo ebirala ebijjirako privileges waliwo ebirala ebijjirako nga gwe minisita waliwo byosalawo leader of opposition lyatasalawo waliwo bojja mu kkomera leader of opposition talina gwajja kati omuntu nga Mawu ye yabadde mu kugaba ssente ezandibadde zigabibwa National Consultative yabadde ng'alagira anti era kati ndowooza osobola position mwali nnene nnyo okusinga eri ey'obwalo olwaleero w'ekitiibwa anominatinze ne Javira anominatinze dakiika bbiri kigenda gundi eyo n'abeetya kati leesi eyo wagenda kubaawo kye bayita okulya n'okkomba essuwaani ku ekyo ekifo okusookera ddala olina okutunuulira amaanyi g'owekitiibwa Mpuuga toyinza gabuusabuusa waliwo ekifaananyi kyalimu ky'oba ogenda okulwanagana nakyo abantu abamulabanga
abamu ku bantu abasituse ab'omuzinzi mu kitundu bootandifiiriddwa ne bw'oba tobaagala naye ng'obeetaaga. Ate ali omu kubagaanya bino ebyabassemujja okulinnya tukutuku yaagaanidde ddala. Ye wa mulembe mwana wa mutaka kakati ajja kwera. Kati ekyo kiteekde ebbali. Ekyokubiri inkambenti yenna kati nga ow'ekitiibwa amaze mu palamenti emyaka 15 abeera ne financial muscle. Mu kalulu sente zikola kinene nnyo. Kakati obeera ogenda kulwanagana n'omuntu alina ensimbi gwe wootadde akakadde ye ayinza okuteekawo busatu. Namba 3 ow'ekitiibwa ze awangula okuva lwe yajja mu 2011 mu byafaayo bye temubanga mukulemererwa. Kati bw'oba ogenda kuzannya n'omuntu ng'oyo ojja omutima gukola ki? Abana advantage nga bw'olaba mu mupiira nti bw'oba ogenda kuzannya Madrid ku Champions League final tuna mu rekodi yaayo eva gwabeera underdog era tolina kwesuulirayo gwa naggamba ne bw'eba abazannyi baayo 6 tebaliimu naye kasita olaba ku mujoozi omweru omanyirawo nti ettabbu yakoze eki yakujjidde dda. Kakati ekyo ng'okitadde ebbali ow'ekitiibwa alina gulawundi kwatandikira gy'atambudde naye okumala emyaka 10 n'emeka. Abamwogerera ye gy'atali gye bali eyo ate bagundiivu babaddeyo. Kakati ebyo bw'obiteeka ku bbali alina misfortunes ezimujjidde mu kisanja kino. Ekibuuzo ky'emiliyoni 5 ekido ne gye buli eno tekivanga mu ddiiro wadde kooti yawa ensala yaayo neekakasa nti ssente ezo tebaazifuna mu bukyamu baaziweebwa mu mateeka wabula mu matu g'abantu kiringa ekikyagaanye okuyinga. Kakati ekyo ekintu ayina okulwanagana nakyo. Kati obanga amaze owangula kati kati asigazza ebbanga lino paka ku kalulu okunnyonnyola abantu b'omu Nnyendo Mukungwe nabo bakitegeere nti ekyamazima ssente teyabba nzibe. Kuba nange nkimanyi, simanyi oba naawe okimanyi nti empuuga tabbanga ku ssente. Transaction was legally right, morally wrong. Kooti yagamba nti zaabaweebwa mu butuufu naye mu buntu bulamu bandibadde tebazifuna provided ensako zonna ze balina. Omwana bamugamba bw'oba oli emmanja onaaba ki teyamanya bazinaabadde engalo. Kakati Miss Fortune yeyo y'emiliyoni 5 ekyali awo. Namba 2 amaanyi ga NUP galabikanga gakyaliwo ne ku mulundi guno olw'ensonga nti tetufunyeeyo challenge mupya asobola kwaŋŋanga NUP. Koze NUP kweyo constituency ne be batamu makati wali yakomyewo. Kati simanyi nomination tezinnaggwa anti tomanya abantu bazibu ayinza okwekyusa najja enkya ne mwewuunya. Naye kakati amaanyi ga kaadi y'NUP gayinza okuba gakyalimu nga tugalabira kwavuganya ku bwa pulezidenti kuba kati peesi yamaze okuseetingibwa nti era tugenda kubeera n'abantu 2 Kyagulanyi ne Yoweri Museveni. Kakati ekitundu ekyo ky'opposition okuva emabega Masaka yankyukakyuka okuva edda. Kakati ekitundu ekyo kibanga kibadde ky'opposition ebbanga kati ku mulundi guno nga NUP esinga amaanyi ku opposition awo waliwo challenge y'amaanyi ow'ekitiibwa agenda kulwanagana n'amaanyi ago aga kaadi yaki NUP. Kakati gy'aviira ng'omuntu
Javiira ng'omuntu musajja muyivu, musajja akozeeko mu bitongole eby'amaanyi era bw'omutunuulira muteeketeeke naye muteeketeeke gwe Javiira tomulaba engeri gye yeekondakitingamu musajja wa lotale. Obulamu bwe toyinza bugeraageranya, toyinza kugamba nti yalabibwako mu ndongo egindi nga dijje n'alabibwako ng'agula malaaya. Si bwe bulamu Javiira mwabadde. Si gwe omala gagamba nti ojjewo gundi oleete gundi ng'oli mu kukakanya Javiira. Era si ye muntu gw'ogamba nti ekitundu kigenda kuba kisse ebbeeyi. Musajja muyivu abadde akolera Makerere, institution esinga amaanyi mu Uganda wano mu matendekero aga waggulu as far as academics is concerned. Javiira gy'abadde musajja munnalotale, musajja Ssaabakristu. Kakati awo ayinawo amaanyi wabula wendaba we yeetaaga okutereeza naye simanyi oba anaasobolawo kwe kwogera. Omuntu gw'avuganya naye mwogezi musiiriiza ntamu, alina the power of persuasion. Nti nze nabeeranga e Masaka eyo ng'owulira abantu bagamba ku luno Mpuuga tetumuwa, talina kyatukoledde. Ku luno Mpuuga tetumuwa, taziika, talambula balwadde, taabya nnyimbe. Naye ate akalulu ennaku bwe zigenda nga zitambula nga bali mu kampeyini, ogenda okulaba bwe bavudde ku laaleeye nga bazze bakyuse nti owaayi katusooke tununule eggwanga. Katulonde Mpuuga tusooke tukole ki? Tusooke tufe ku ggwanga fe tuneefaako. Nga bagenze eri n'aleeta abasajja aboogezi bamusiiriza ntamu ne bamatiza abantu. Nina laaleyo emu gye naliko mu 2016 yaleeta Muwanga Kivumbi, n'aleeta Medadi, n'aleeta Sewungu. Abantu baali bangi nga bazze okuwulira, nejjukira mu kalulu ako Hamani Ssentongo yali amutaddeko amaanyi. Yafuna ogumu akasanvu. Ssentongo n'afuna gumu 4. Akalulu ako Saimo kaali lyanda ku lyanda, kaali k'amaanyi nnyo. Ng'abantu bagamba nti naye Mpuuga ku luno ffe tukoze eki? Nga baali bamukoyima ku myaka 5. Anti obadde tolambula balwadde. Kakati abasajja Basseggona bajja wali ne boogera ebigambo. Ffenna abaava ku laale nga buli muntu mukkubaddeyo agamba naye mbabuulire bannange. Mpuuga tusooke tumuwe agira abeerawo. Tumuleke agira abeerawo. Kubanga nga bakunnyonnyola ebintu nga 3 mu by'obufuzi. Lwaki bw'oba ovuganya omuntu nga Yoweri Museveni n'NRM weetaaga abantu nga Bampuuga? Ekyo ne bakizza wali. Ne bakubuulira lwaki ekitundu kya Buganda kyetaaga abantu abasobola okukirobingira singa essaawa ebeera ekoze eki? Etuuse. Nti bategeeza ssaawa ki? Nti singa olunaku lukya Yoweri Museveni n'agamba ngenda, mu kitundu ky'oyinamu abantu ab'ensa be bayinza okuyita nti gundi mujje tuteeseemu wano nga babalabamu empeke. Abasajja ekyo ne bakinnyonnyola ne bakissa wali. Abantu bagenda okuva ku laale, yagikuba mu paaka ya loole, sirigyerabira laale eyo. Era y'emu ku laale ezazza Mpuuga engulu. Kakati omuntu afaanana bw'atyo nga mwogezi musiiriiza ntamu, ng'ayina n'aboogezi abalala bamusiiriiza ntamu bagenda okuleeta bamuyambeko. Kati nga gwe Javiira siwulirangako ku sipiiki ye ng'eri moving. Kakati awo agenda kusanga okusoomoozebwa okw'amaanyi, era kati alina
okwekolamu omulimu muli nebbanga afune abasajja aboogezi abanannyonnyolanga ensonga ze gwekimanyi gy'aviira engeri gy'atabaddeeko na mu byabufuzi biri mainstream tamanyi na byakukozesa opportunities ziriwo gwekimanyi gy'aviira nze simuwulirangako ng'ayogedde ku miliyoni 5 oba politics wali decent kakati politics oyo ali decent bwana gy'aviira njagala omutegeeza nti talina wakuyambira gwe kuyitawo politics kitegeeza kufa na kuwona bali bajja kwogera buli ekyetaage lwakuba naye ekimuyambyemu engeri gy'atalumba na bano bakaluubirizibwa nagamba nti gy'aviira omanyi lwaki akalulu kali kagenda fuka katabu singa kaadi bagiwanna nnungi kubanga yali aliwedde omwambala naye gy'aviira akuwa obuzibu okulumba kyova olaba nti Kyagulanyi mungi okusinga be bamuwadde okuvuganya nabo era ndowooza eyinza okuba wiiki n'ensi ate erudde opportunity eri gy'aviira naye nga ayongeremu kutufuta Nyanzi ow'ekitiibwa Masaka awo amaze okubeera nominated ne gy'aviira badde nominated ebbanga Mathias Mpuuga lyamaze mu Masaka okuva lwe twamusindika agende annyonnyola abantu nti ekyamazima miliyoni 5 teyabirya kuba bannayuganda ffe twamusindika yali alina okukakasa beewuwe ebbugumu lyali lingi ku Mathias Mpuuga nga yakagibwa ku leader of opposition awo Kyagulanyi amaze omudropinga baleese ensonga z'okulya miliyoni 5 yamala okuzigira n'ategeka omukolo e Masaka kati ogwo omukolo kwe tulina otandikira nti gwamuleetera okumanya nti akyalina omulimu omunene ogw'okukola okutereeza reputation ye mu Nnyendo Mukungwe being nti mu kalulu ka 2021 Kyagulanyi Ssentamu yakubirayo bakandidate bonna kuba ne President Museveni yalinga amugoba yafunayo obululu nga 10 Kyagulanyi nga ali waggulu nnyo nti kireetawo okutya kuggwe Mathias Mpuuga nti region gy'osinga okubeera nga gwe gy'olina okukulembera ng'ate abaalonda president eyaggoba ku mulundi guno era eyakuleeta ku mulundi guno ate nayo gye baasinga okubeera abangi. President Museveni yakubwa mu region eyo Kyagulanyi n'asigala nga ratings ze ziri waggulu. Mpuuga we yategeka omukolo gwe yagenda e Masaka gwe mbadde njagala okukulagirako nti alina omulimu omunene. Mujjukira bulungi nnyo abaana bano abakola live ku bantu abaaliwo awo nga batudde mwalimu omwana eyagenda na interviewing abamu ku bantu naye nke saategedde ensonga lwaki nakoze eki atandikise tactics za Kamba Sombe Mbaleete. Kati tactics za Kamba Sombe Mbaleete zamuleetera okwekuba mu kifuba nga ye n'ategeera nti omulimu omunene talina gukolera Kampala. Era ndowooza osobola olaba interviews ezisinga wano mu region muno zaatuuka ne zikendeera na obudde n'asinga bumalira Masaka. Kati n'ebbanga lyamaze Masaka mbadde nsuubira nti wetutuukira mu mwezi nga guno ogw'ekkumi abantu boolyawo bayinza okuba bajja kuba bamutegedde naye walabye amaloboozi agaafubutuseeyo bamugamba naye ate ggwe Mpuuga naawe watukola bubi nnyo lwaki si Rubongoya lwaki si Ssennyonyi wafuuka leader of opposition kyamulemye okunnyonnyola. Omwana yakufuula leader of opposition kyamulemye okunnyonnyola mwana nga akimubuuliza awati yakimubuuliza Kampala yakimubuuliza Masaka. Kakati era omwana oyo bw'osoma kye yabaddeko yabadde ng'amugamba nti lwaki mukolokota Kyagulanyi era ndowooza balina okukitereeza kulaale zaabwe. Ate challenge n'ebeeremu nti oli ajja kugamba mu buntu ajja kugamba nti abasajja baamukolera project ya myezi 2 ng'ate ye akoze eki kati ekizibu ekiriwo nti waakolokotedde ate eno teri maloboozi gakola ki nafubutukayo nti
it is his right to defend himself. But he's defending himself mu kaseera akakyamu ng'ate side eno teyina ddoboozi nalimu lyekola ki lyeweereza kati n'alabikanga yakolokota yekka. Ate kyendowooza nti bandi moving zone kuba ekisooka tebalina presidential candidate gwe bawagira waggulu kyokka ng'ekireeta ebbugumu mu kalulu aba president kali akawaggulu. Ekyo actually oli kati oli bunjagala ogenda maize ogattireko ddala nga mzimbira ku point yono ya moving on. PFF ndowooza abantu bokka beya inheriting nga baali ba councillors ba Nuupu. Naye ku mutendera gwa parliament they did away with Nuupu, abantu ba Nuupu. Naye ndabanga DF eremedde mu kisiikirize kya Nuupu. Oba ntegeera? Eno statement eyinza olabikanga ennungi naye nze kunze omuntu alaba beyond. Nuupu teyina ondowooza okuleka Nabiira ku bwa Lord Mayor. Abantu bonna abaagenda mu Nuupu ng'etandika be baagenda ne basaba ki? Simbwa bw'agamba nti banjogereza tekimuwa bwa mmemba bujjudde mu kiki mu kibiina. Transfers enalabye ez'abantu ba DF abagenzi abavudde mu Nuupu ne bagenda mu DF. Nze ndaba DF eremedde mu kisiikirize kya Nuupu ate nga they would have a better vision of a political party independent of anything to do away with Nuupu. Maliriza ogattiri ku ekyo. Ekimu ku bizibu ekibiina ki Alliance for National Transformation kyesinza okusisinkana kwe kubeera nga yayagala ebeere replica ya FDC. At the end of the day emaze emyaka kati gigino giri mu 6 gigenda mu 10 nga tetandikanga. Iba ndabyo n'omusajja azena independent. Oyo guy yani ye Karuhanga yali wa aunt. Gerard Karuhanga. Ye Karuhanga. Oyo BS mboko kali aunt. Munyankole. Nera ze ku independent. Kati bwe buzibu bw'omukulu Mathias Mpuuga nti ekyandibadde kimusuubirwamu yandibadde azimba abakulembeze ababi. Ekyamazima nze sikkiririza mu mukulembeze mu muntu awagira Kyagulanyi ekyo muntu ajja kulwawo okukinzikiriza. Amaanyi nnyo Mathias Mpuuga ng'abantu b'okwataganye naba tebavudde no mu NUP ng'ate bazze na ku last minute, which is fine. Nze point yange gye mbadde njala okuzimbira mugana Yesimo nti ow'ekitiibwa season eno yonna obudde abuconcentrate nze nnyo mu kulwana. Omwana we yatuukidde omugamba nti naye oli gw'okolokota kiki lwaki si bali lwaki ggwe kakati oba odi ali awo bano ne bagaba kaadi bwe bagabye kaadi n'otandika okulumba ate Mathias Walukago w'akadongo kamu ne weerabira nti buli w'obeera nga oli awo tomanyi muntu mutuufu gw'olina lwanagana naye. Kyekiri eno nno kyayogeddeko nti ono omusajja ndowooza gw'avuganya musirifu nnyo. Kati mu kusirika ennyo Mathias Mpuuga n'atandika okweyiyizaawo entale zitamugasa. Mu ntale zitamugasa yalumbye bayimbi b'akadongo kamu. Kwega n'olabira ddala nga naye kennyini direction gy'ateekeddwa okukwata mu season eno ey'okuba campaign naye tannaba kugifuna. However, bwe tugenda mu assessment ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga obululu obuzze bumuleeta mu parliament 2015 obululu obwamuleeta noza bwali bwa 17,000 2016 17,000 2010 yayingiraza na gumu 10,000 mu 2021 wevu yaleeta ndoza jali mu mitwalo ng'ebiri mu something ebiri kakaaga teyayingira 3 yakuba difference ya bwali bwa mutwalo gumu. Kati difference ey'obululu omutwalo gumu nga Nuupu yebukuwadde nga tonnaba nakola nga mu assessment gy'okoze olaze nti mu region y'abantu bakyalemereddwa okuddamu kufiiringa enkyukakyuka ebakutte. Manyi enkyukakyuka eno egenda n'ekwata abantu ne tulowooza ne balema okwerowooleza nga bo. Ekyatuuse ku Maama Nabbanja kati nnyo mpeteddeyo okwo ndyoke nkuzimbira ekya Mpuuga nti Maama Nabbanja tubadde eno tumulaba nti Bunyoro yagiragira era candidate Kyagulanyi okugenda Kakumiro okugenda mu bitundu by'e Bunyoro eyo yagenzeyo nga bannankyukakyuka abasinga bagana
oba leero tunaafuna numbers kyababuuseeko bubuusi kati tulina ekintu ffenna kye twerabira nti ebizibu ebiruma omuntu ali mu mambuka bye biruma ali mu Maserengeta bye biruma ali mu Buvanjuba bye biruma ali mu Bugwanjuba nti ate okubijjawo togenda kukozesa MP okubijjawo ekyo kitegeeza nti Nuupu esigala ekyalina relevance mu Nnyendo Mukungwe era Kyagulanyi kyemanyi strategically yensonga lwaki Masaka agenda bw'anaaba akutte ku luguudo lw'e Masaka ajja tuuka ndowooza akome empigi Butambala ate amaladde Masaka ajja gigenda mu luvannyuma ekyo yakikoze kagenderera akikole towards wali eri awasembera ddala ajja kwonoonerera ddala omupiira gwe Mathias Mpuuga abadde yeeteeseteese obulungi nnyo oli kugezaako kuwonya mitima gy'abantu yajja agisaabulule nga bwe yakoze muganda waffe Asumaani Basaalirwa so nga maliriza akalulu kano sigenda kawa Mathias Mpuuga sigenda kawa Mathias Mpuuga era sikkiriza nti ajja kawangula nkimanyi agenda kuteekawo okuvuganyanga kw'amaanyi naye bw'anaaba afubye nnyo ku balonzi abali mu constituency ye abali eyo 5,000 ayinza okufunako abalonzi 7 ku nsonga ya Mathias Mpuuga okawaddani ake Masaka nkaluubirizibwa okukagaba kati kubanga waliwo engeri nnyingi eziwangula akalulu ng'oggyeko okulonda kati ena munna Kitende yavuganya ekyotera oyo ye kati taliimu oyo ye kati mugjeemu constituency ezifaanana bwe zityo si kyangu owenaalemu okujja n'aziwangula naye kati kuba n'ababiri gy'aviira ne Mathias Mpuuga nkaluubirizibwa okubuulira nti gundi yayinza okuwangula olwakiri kyeggambye gyekaganaagenda gyetunaasalirawo kubanga musobola okubeera wano nga temumanyi nti omuntu alinayo abalonzi be nga 7 abateeketeeke kwatandikira nga omanyi akalulu tebakawangula nga kampeyini zitandise katandikira ddala nga akakiiko k'ebyokulonda kali mu kukola enkalala omwo muli gye y'akakiiko bannabyabufuzi abagezigezi bateekamu abantu abapya mu buli kalulu bano nti bano bo bange era abamu kye bakola bagenda ku matendekero eyo ewali abaana abatuuse okulonda nga ku zi university institutions olumu n'abatannaweza myaka balina engeri gye babicyanga n'abateeka mu register kati n'abeera n'obululu bw'10,000 kwatandikira kati mwe mugenda okutandika okulonda nga ye 2,000 akola ki kati mukanya kwebuuza nti omusajja obululu ani yabumuwa omusajja kumbe ye abadde takaayana nammwe ye yatandika okunoonya akalulu ng'akakiiko kakyakola register kati sayansi oyo ate jukira okutuza register ezo okubadde kwa mwaka guno ng'emirerembe gyatandika dda kati olumu gwe omupya aba yakajja mu by'obululu ebintu ng'ebyo obeera tokola ki tobimanyi gwe oli eno okuyega balonzi naye ng'oli ayinayo ababa abagenda okukola ki okumuwa kakati okukuba omuntu bw'ati oteeka okufuba okulaba nga kano akaalaali kano omukuba ku bitundu nga 8 nga ogenda muteeka mu mbeera ya abbe alemerebwe wakawaliso wakawaddaani enakawa naako sinnakagaba lwa nsonga kalimu abantu 2 abazibu mulimu Fred Ruhindi ow'NRM omuntu w'NRM yabeerako ne structure y'NRM alina obululu kwatandikira ate Ruhindi yakulemberako awo kakati oyinamu ne Kabaziguluka wa PFF musajja mulwanyi yakamala n'okuwangula omusango gwa kooti maasho kati naye Kabaziguluka ayina waatandikira
kati wayiswa mu ffumbiro ndaba nga kaadi yandimuwadde amaanyi naye engeri gy'abadde nti si mutuuze waayo okumala ebbanga nga atandika butandisi okukolayo gulaawundi ndabayo kwegamba obuzibuzi nga waliyo n'abantu abasaze okuva mu NUP nga bajogerera amafuukuule nga bakansala awo nawo it is too early to decide nti ono yanaakola ki ku lwange abasaze okuva mu NUP nga bamamye kadi bagenda mu DF chap kakati tulabyeko Musiri sinakakasa Musiri ulira bweyange Musiri Joanirule owennakifuma abantu gwe bagamba nti mukwano tuyambe tukwagala netodda yakomyewo n'abaawo ndabyeko ono omwana nakuya Aida nakandi namulabye naye nakandi bonna bagenze mu muti nakandi yagenze mu muti kyekiyinza okuba nga kye babasuubiza ekyo kuba mbadde ndowooza nti disguise ya Kyagulanyi pulezidenti wange omanyi omuti gulina obuzibu bumu osobola obeera mu PFF nga Kyagulanyi pulezidenti wo naye kizibu okuba mu DF Kyagulanyi n'asigala nga ye pulezidenti wo Kyagulanyi taba pulezidenti wo bw'oba mu DF kakati Aida Nakuya namulabako DP weebeeredde Mbalala okimanyi yaliyo mu delegates conference yaliyo ng'ayinayo n'ebifo by'ayagala owakasa mwana okuzunga kumulira kakati kati Aida Nakuya siraba bwawangula Kampala Central katono nnyo kuyinga omwana Aida Nakuya wasomako n'abaana bakolako n'omuntu ne bagamba nti omwana oyo mugezi abantu bakolako profesa nnyingi nti muvubuka gw'oli mugezi yegwe future Aida Nakuya omujjukira mu kalulu ka 2016 it was either her oba Shifra Lukwago ensibe yali eguze okujjako Nabiira era ekitaasa Nabiira ako Aida kakali kasinga ne Shifra kalabika amaanyi okwati Shifra yalina kaadi ya DP ate nayo yali amaanyi ebiseera ebyo okubanja kwa Nabiira okubanja besijika kwe kukomya awani okuvulunga bwe kwogera bulungi banaye fuzi jukira kaali kaana kato kwogera bulungi I think that dream yesinga okutawaanya omwana oyo kibamu professor gye bamukolako eyo ate bwayogera olabira ddala omuntu omugezi ddala era munnabyabufuzi gwe wandyagadde abeereko n'ekifo ekyamu kuba mwogezi ennaku zino mulabye nga ayogera mwogezi naye obwa sseŋŋendo buno okuva eno nodda eno n'ova mu DP n'ogenda mu NUP n'ova mu NUP n'ojja eno mu DF kwegamba olabika bulala mu maaso g'abamu obeera nga nakigwanyizi naye ng'oggyeko n'ekyo ekifo kya Kampala Central mu packing order Aida Nakuya simulaba olw'ensonga zino wammanga kirimu minisita Mulamba Minsa Kabanda oyo siraba ndaba nga ajja kuteekawo okuvuganya okw'amaanyi ne Rubongoya kati okuyita ku bantu abo bonna obakube nga gwe Aida Nakuya competition eri wakati wa Minsa ne Rubongoya kubanga Minsa ayina structure ze NRM ezibeera mu Central awo ezitavaawo omanye NRM weeri awo meya wa NRM meya wa NRM ate nga n'ensereka abaddewo tabaddewo opposition ebbanga lyonna yaliwo NRM n'amala n'afuuka independent kakati awantu awo wazibuzibu kizibu nnyo okulowooza nti Minsa Kabanda onaamusobola kati oyo bw'omuteeka ebbali n'okwata Rubongoya ayina amaanyi gaaki
g'ekibiina kadi NUP ayina publicity esinga okuba ey'amaanyi kuba buli kadde lw'oyogera ku NUP olabawo Lubongo yaawo ate ne ttiimu Lubongo alina ttiimu y'abasajja Eh, ab'amaanyi mu Kampala. otyo ate nga bw'omutunuulira engeri gy'azannyeemu ebyobufuzi bye mu NUP omulabira ddala ng'ebyobufuzi abitegeera bino ebya chess. Wano mpita wano, bwe mpita wano nyinza okusanga omuziziko, bwe mpita wano jjawo ono teeka wano. Chessboard alabika agimanyi. Omuzannyo gw'engeri gye yaguzannyamu talina gwe yalekanga atomaali wala talina kyamukolako ye kansala w'ekagundi gye baateekamu Dani Ssemugoma. Kakati kizibu nnyo abantu abo Aida Nakuya mu ndaba eyange okubakuba n'abayitako era bw'anaabakuba nja mutya nnyo. Ekirala Simbwa. Mbakawe Nakifuma. Simbwa ayinza okuba DF ayina kyagyongerako naye yo nga teyina kyemwongerako ky'amaanyi. Oba okategedde nti bw'osayininga incumbent gwe nga DF ofunamu era DF olunaku lw'eggulu yalaze amaanyi awo. Figures ezo bw'ozisayininga oleeta amaanyi. You sign a figure with a figure. Kubanga Simbwa nga incumbent tosobola mululinga out wadde nga ku ground Sulaimani alabika nga aleesa amaanyi. Naye incumbent tokola ki? Naye n'ekirala abamu kyendowooza lwaki tebasigadde ku independent nga bawagira Kyagulanyi nti bw'oba ovuganya owa NUP ng'oli wa independent naye ng'oli ku Kyagulanyi era emikisa gyo giba miyaba. Kati ate tulekewo ono wa kaadi ng'ali ku Kyagulanyi ate tulonde gwe owa independent. Waliwo omuntu kati baku bano balumu aba creating olutalo olw'enkukutu. Ne waliwo omuntu ng'akulaga president amuyinaako buki mu constituency ezimu. Luluma akulaga president amuyinaako buki. Kati ekyo kyessirabe nakifuma. Kakati kyekibuuzo nti basobola okuba nga kaadi baagikumye era gwe n'ofunayo figa emu n'ogamba kanneekwate kanaabi n'ensigo etamanyi. N'ogamba abasajja bakanaabi bazza president waffe emabega ne president n'osigala ng'oli mabega waani. Oba kitegeera. Kati oyinza okwesanga mu mbeera mu constituency ezimu ng'ogenda kuyamba Kyagulanyi ate naye gwe nga toyina w'oganyulirwamu. Ko gwe kwonyingire ddala. Kati okugenda mu DF omanyi constituency ezimu nzibu za kuvuganya nga independent nga toli mu kibiina ng'akalulu kaazo kazibu nnyo kuba ekibiina kye kikuyamba kikuleeterayo abantu wansi nga DF. Kuba DF ogiraba tekigigaana kuba nabakuŋŋaanya DR form. Omanyi political party political party n'abe NUP abamu kati political party ekyo kyekuyambamu olumu nti obeerako n'abantu kwokola ki kwotandikira. Kakati omusajja ayinza okubalamu n'agamba nti DF esobola okunnyambako kuba agenti naye bwe mba independent ba agent balina kuba bange. Expense eri awo muganda wange sente nnyingi. Naye mu by'amaanyi omuti Sseddugge awo ndabawo challenge ey'amaanyi. Omuzungu kwayita okusoomoozebwa. Naye musiri ndowooza bw'abeera mu political party ate yinza omwongerako okusinga ng'ali yekka. Amakindye. Okuwangula kuzibu. Naye bw'abeera nayo osobola okubaako b'otandika nabo nti kati tuve mu kano abantu nga bantegedde nti nze musiri nga neetegekera 231
ngo oyinako ne structure za DF zogenda okutambula nazo myaka gino 5 ng'ozimba amaanyi kuba akalulu tokagenda mu kuwangula ebiseera ebimu olumu ogendamu abantu bakutegeere na kikyoli biki byoyimiriddeko kati tomanya bino abaawo mu myaka gino 5 omubaka ali ayinza okumeesinga apo no peakingiraawo kati bw'oba mu political party kati kyendowooza we tunaatuukira mu 231 emboozi y'ebitaano ejja kuba tekyatambula kakati awo ebibiina bijja kuba bitandise n'NUP nayo amaanyi gaayo gajja kugenda gatandise okubeera mu kye tuyita diminishing returns. Mutwana batuuse mu ntebe n'aba gakendera galaga. NUP tesobola kufuna ntebe naawe okimanyi. Awo nga bwe twatuula ddi. Buli muntu akimanyi. Nedda. Ekyo kirowooza. Tekitegeeza nti owagira NRM. Wabula NRM empangula yayo ey'akalulu naawe ogimanyi nti nzibu. Era nakyo kakati gw'ogamba nti NUP egenda kuwangula gwe ky'ogamba. Wengeri gye ntunuulira amaanyi gaayo. Gw'ogiraba egenda kuwangula. Ng'akalulu bwe kajja bwe kalangirirwa. Kakati kyekiri kye gambye. Kati waliwo factors endala gwe z'otamanyi. Kyemmanyi oyinza okuba ozimanyi naye ng'okubeera politically correct mu balabi bo oteekwa bagamba kubanga sayimo sinabira politically right correct mu balabi bange omuntu ate asobola kujjawo kakiko kaaya kulonda amaanyi gaasibanga byabakama abakola press conference bonna omuntu kankuwa ebintu bino wammanga okirabe naawe nti NRM nzibu yakuwangula. NRM kyekibiina kyokka ekisobola okumanya ebyavudde mu kulonda mu buli district mu Uganda. Kyekiina emirandira mu buli wamu mu buli kanyomero mu Uganda. Era olaba enkya bwe tunaaviira mu nominations enkya. NRM ejja kubaayo n'ebifo nga 10 ebirani opposite. Njagala tuntumalirize. Ekyokubiri NRM akalulu engeri gye tulondamu mu Uganda n'engeri gye kabalwa eri somehow opaque. Waliwo engeri y'ekizikiza. Nti byabakama results zaalangirira ku kakiiko k'ebyokulonda wano e Lweza ziveeri naye tezijjira mu hard copy baziriyingiza mu ki mu system. Kati we biviira eri okutuuka ku byabakama nga biri mu system nze naliko ku ttale ssente emu mu kalulu ka 2021 bannabyabufuzi ba opposition tebabeera kalulu ka bwa president ako keebala kokka teri ayinza na kulondoola nti diala form wano twafunye bweti kuba president buli omu abakkake abaagoba bibye empangudde ntya era abasajja omanyike basooka okubala aka president naye tebakalangirira ku district. Awo nawo waliwo obuzibu babisindika eno babirangirira Kampala. Awo waliwo obuzibu kakati mu system efaanana bwetyo nga tosobola kutegeera byavudde mu kulonda mu buli kanyomero ka ggwanga okuwangula kuba kuzibu kwogatte ebirala. Kale kakati awo nsaba tuveewo njagala tugende ntompaddeemu mbakyuse abadde efumbadde nabakuwadde nedda nababoga kiika 2 kale kanjogere ndowooza candidate omu kubanga mu bonna bonna aba switchinze nalabye Simbwa. Simbwa Fred awakula ennume nayo linnya lye talina magezi linnya lye kati oyongeddeko lyaki erinnya ly'olugero nga ligenda mu mukola olugero njagadde mujjukize kubanga lye yajja nalyo ye Simbwa Fred awakula ennume. Omanyi akalulu ke Nakifuma
tekafaanana nga kalulu kazi regions endala. Kano ke kalulu abantu nga baagala muntu wabula nga tebasoose kufa ku pateyo. Okitegedde? Mu mwaka gwa 2011 eyakawangula yali Engineer Kafeero Ssekitoleko. Ne mukano mwali. Ne mu 2016 era Engineer Kafeero Ssekitoleko baamwagala nnyo. Kati mu biseera ebyo wajjawo ono omusajja yazze okuvuganya ndowooza oba yazze kuvuganya ku bwa LC5. Kafeero yaliwo enaali. Weevu FDC teyamunyeenya. Yaliwo mu 2011 n'ajja n'awangula. Mu 2016 ne wajja omusajja bamuyita Lukoya Mukoome. So kati yazze ku LC5. Nabadde naye ku mani. Yazze ku LC5 Lukoya Mukoome. Kati Lukoya Mukoome oyo teyajja yekka, yajja n'omusajja gwe bayita Mugambe. So kifo omusana bakalimu akalulu ne bakyankalanya kyewandiise ne bakyankalanya akamyufu k'NRM. Era akamyufu ako ne basigala okulangirira oyo Lukoya Mukoome nti yakoze eki. Ke akalulu kokka President Museveni ke yamanya nti mu region ya Buganda nina region gye nsobola owangula nga situuyanye. Kubanga abantu bagamba akiri obutakalonda naye nga Engineer Kafeero Ssekitoleko yasoose owangula kadi ye NRM ate nga yazenga MP. Mu 2016 baddamu ne bamulonda. Nakuba abo bamugambe nakuba Zulia Basima Nakapanka yajja mu kyakubiri. Zulia ne bangamba ako. Zulia yali akamu. Zulia yali amututte kuba Zulia yakuma mundooza mu bulunga 9. Nekyo kibagamba nti engalo empanvu. So mu 2016 bw'amala okukatwala wajja akakunizo ke bayita article 102 article 102 togikwatako. Kati abantu beeri wadde baali bawagira Kafeero wa National Resistance Movement baali tebakkiriziganya na kugikwatako. Kati Kafeero era bagoberera nnyo, manyi nakifuma si wala nnyo kumpi nnyo ne Kampala. Baali bagoberera ebyali bigenda maaso mu 2018. Era Kafeero bwe yasituka n'alangirira nti nze ab'Nakifuma bangambye gikwateko, lwe lunaku lwe yasembayo okuba n'emirembe mu constituency. Kwolwo olunaku era baali bamwegesebwa ati kasita yagamba nti bagikwateko. Kafeero batandika omugoba n'emiggo n'amayinja mu constituency. N'ennyumba ye gye yazimba waliwo region gye bayitayo Kasawo Kasenge. Ayinayo amaka yagaddukamu nga takyasobola na kugabeeramu n'abulira ddala mu constituency. Kati mu biseera ebyo wajja omusajja gwe bayita Simbwa Fred awakula ennume. Simbwa Fred awakula ennume yajjira mu bya mizannyo era n'akwata nnyo emitima gy'abavubuka. N'azimba ground 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Kati ebiseera ebyo ajja anafuwa gwamu financially. Jjukira kamunnafuyiza okumala emyaka emeka atuuka mu mwaka ogwokutaano anafuwa. Wajja omuvubuka gwe bayita Sulaiman Kiwanuka. Yali musama. Yajja ne Sama Musangoma. Oba Musangoma oba bayita basama bave egundi South Africa. Yali Musangoma. Aba Musangoma. Kale ajja ne sente. Musangoma kitegeeza busamize. Akakati ffe buli ave South Africa. Ali tunnyonnyola olulala. Ajja ne sente nga mpitirivu. Ajja akyankalanya akalulu keeyo. Odds zitandika okulinnya bweziti. Era Sulaiman gundi Simbwa Fred yakka. Ono ye yajja na sente n'atandika okuwa ku bantu awo n'aboocha. Kati bw'abawa Katonda omanyi teyeerabira abantu be. NUP ejja mu July wa 2020 nga 24. Bwe balonkinga NUP Sulaiman yagambibwa agende yegatte mu NUP kadi era baamuyita na buyisi n'agamba nze nina kujja kuwangula nga independent sobola kujja ku kadi ya NUP n'NRM n'emuyita bamuwe kadi n'agaana. Kati ye Simbwa Fred n'adduka mangu n'eyegatta ku ki kweni jukiro no yajja n'akyusa grounds ninga Patrico yali yate. Kati Patrico naye ensobi gye yakola yajjira mu ogwo omwaka gwe gumu. Kati nga tulinawo omuntu abadde ku ground tulinayo Engineer Kafeero Ssekitoleko aba eyagikwatako
ne tubeera ne Sulaiman yazze n'akyankalanya ne ssente, ne tubeera ne Patrick owa Fame. Baali bana. Nga Patrick ayina erinnya mukozi wa CBS. Nga Simbwa Fred abadde ku ground. Nga region zonna zimanyi na Muganga na Sejjobe Kabimbiri Kasawo Ndesewa yonna amanyiyo abamumanyi n'okumutegeera. Nga Kafeero ye yagikwatako. Nga Sulaiman yazze na ssente zimuyingiza mangu mu mitima gyaki kati NUP jukira yali teyinaayo gwe bagenda kati kuwa mulala kadi bagikwasa Simbwa Fred awakula ennumi bwagitwala yodiziza zalinyirawo era yawangulirawo obubaka bwa Nakifumu yawangulira mitwalo 2 plus nengo ono yajjira nga awangulira mu mutwalo yawangulira mu 2 so yajja nakuba akalulu era oyo gundi oyo yingini Akafeero ngambe ye waliwo n'olunaku lwe yayina okugenda okuba campaign ne batema omuti omunene guno mutini ne batema omuti omunene ne baguba mu kkubo mwagenda okuyita era we yakoma bamubaza anaatera okutuuka ne baguta gamba abantu bakolera ddala effujje eritenkanika mu region eyo kati omusajja ono Simbwa Fred mu time eno ey'ekisanja kye kino ono omwana Sulaiman teyajjako kigere yasigala alya ground mpola era ekintu kye yasookerako yajoiningirawo NUP mu 2020 neegatta ku Nuupu n'atandika okulya ground ng'atambuza njiri Kyagulanyi njukira yemu ku region eyo gy'owulira Museveni gye yafuna akalulu akamu nga Kyagulanyi alina 789 Museveni abakola kyabe abantu beye Nakifuma tugende twogereko nabo bwe baagala omuntu yeri gyo nera ndowooza babalabye na wano Kyagulanyi we yabadde alonki atandika campaigns wabalabye n'engeri gye babadde bamulindiriddemu nga engeri gye babadde so mu bufunze kaadi eyo y'amaanyi kati kaadi eyo kasita obeera ng'oli ku muntu gwe baagala kati essaawa zino si kiwanuka nti gwe baagala wabula baagala omuntu gwe bayita Kyagulanyi Ssentamu okategedde era Kyagulanyi Ssentamu si yekka ne NUP ye baba bamwagala kati gatta ono MP candidate kati owa NUP Sulaiman kwamaze okwewandiisa eyafuna obululu akakaaga omugatteko Kyagulanyi omugatteko ne kadi ya Nuupu nga ebintu bisatu byonna bikola ki abina Simbwa Fred zino ensobi ze yakola mu bubondo obwo ze zamuleetera abantu okutandika okugamba titakyakwatagana na mukulu era bo wabayo Simbwa yakola nsobi Simbwa ke kali eri akabondo Kyagulanyi ke yakuba akaba G20 ate n'atayagala kugenda mangu kwetonda kubanga yali omuwanika segedde kale ate mu buwanika ate ne bazuula nti ate sente baali bazikola ki bazibulankanya kati obuzibu bwe bwavaawo abantu ne bakitegeera nti Kyagulanyi takwatagana naye era teyakkanya naye ate n'atagenda kwetonda olaba ekintu ekyo kyali kiboozi tekyali kiboozi kubanga Simbwa kyayina lunaku na lumu lwe yayimirira n'agamba nti Kyagulanyi nze nemedde mu G20 kati abaali mu G20 banji babaddiza kadi kankubuulire gundi Yudamani Karwanga Ethero Naluyima Mpuuga bonna kati kankubuulire G20 be batawadde yabadde baagala kati Simbwa Fred mbadde njala kuzimbira nkutuukire ku DF ajja atyo okubeera nga oba tutuukira awo nye kankozesa eddakiika emu Simbwa Fred teyajja ategeera empuuga bwe najja ndowooza oba nali ku mukutu guno ne ngamba nti abamu ku babaka aba NUP abaali bateekateeka okugenda ne Mathias Mpuuga ne Simbwa yaliko era mu eyo video nakyogera nga Simbwa yaliko kubanga ate nze njifuna okuva mu reliable source nga MP agimpa be bamu kati akubali n'Empuuga era nze list nagifuna eyabaali bagenda okukola kakku najja okugyogera nga njiyinako anti Kyagulanyi yasooka batega luno olukungana lw'e Masaka ekyasooka obbagana kye kino Kyagulanyi ng'agenda okujjako agenda okuba Mpuuga ba MP basooka ne babakuba story ya milioni 10 oba mukyagijjukira emboozi eyo nti we bayisa supplementary waliwo gundi gye bayisa nga bayingira Christmas baga nti buli MP yafunye milioni 10 kati ne basirikwa
ng'abamu ku bo okwali Muwanga Kivumbi yavaayo n'agamba ddala kituufu ssente ezo zaafulumye ye yajja n'abaakinga ebigambo bya principal. Kati beemupya abalala baali balina kusirika lwaki nti miliyoni 10 ku constituency eyo baba bajja zikubanja era emboozi eyo baaginafuya bunafuya. Kati beemupya we bataayagalira ku switchinga genda na Mpuuga. Kati mukudula eyingira okwo kwennyini mu eyo time frame yeemu jjukira tuyingidde December, January, February ye Mpuuga 5. Otegedde? Kati Mpuuga 5 ajja akola ki? Asituka. Mpuuga 5 ba MP abagezigezi batandika baddayo mpolampola ndowooza mu abalala Tebandeke yaddayo ne kadi bagimuddiza. Yaddayo n'ayogera n'omusajja nawe naye sijja sobola kugenda maaso na Mpuuga nze kankwatagane naawe. Era Tebandeke baali bagimuddiza kadi. So kati yasimbwa yasigalaawo yazibiriza eriiso nti tebandaba naye nga ye yazibiriza ki? Yalinga Maya. Ngate munene. So kati time we yatuuse abantu era ndowooza osobola okiraba we yatuuse we yayisa abataka bamugambye sebo mukulu totawanda kujja mu kalulu kano keesonyiwe kati n'alemerako yaswitchinze kati ate ekyo kyongedde kuba reputation era amugana kujjanga independent abataka baali kiriya anti kati maze okulaga nti yemu ku region point okitegedde abataka bamugana okujjanga independent era yajjidde mu DF. Okay, yajjidde mu kibiina naye point yange gijjukire nti bali bawagira Kyagulanyi ne NUP era zimu ku region Kyagulanyi zayina mu mikono bwati tunaabalinda njagala tumalirize naye nze njagala ebibiina bino BDF PFF bifuna amaanyi waleme kubeerawo kibiina kimu nga kyekyamaanyi kubanga ebyobufuzi bino omuntu wa bulijjo ng'anaabifunamu buli akukulembera ate kubanga atudde ku maggwa ng'ekiri e Kenya nalabye bwannyonnyolera kugezo okukakasa abantu naye mukanga naffe tulifunawo ku president ng'afiirawo okutukakasa tumutegeere. Kati e Kenya ekyabayamba teri King Maker omu weetaaga emikago nti gundi wetangula yeew'amaanyi egindi mwetaaga Kalonzo Musyoka yeew'amaanyi wali mwetaaga kakati naffe era enjawukana zino ezaali mu NUP n'ezaali mu FDC ziyamba bannayuganda wakuliyetingibwewo power centers endala ezoogera kuba wabaawo power center emu obwannakyemalira buzimbibwa abantu bo ne balowooza nti bo bajja kubeera ngaawo nga tebakubwamu kati gwokimanyi ne mu NUP kati waliyo obunkenke tebasobola genda mu kalulu nga baseeyeeya nga bamanyi nti DF etuleeseeko abantu kuba ekyamazima wano mu Central Region abantu abasinga okweraliikiriza NUP ba DF sibenaalemu babeeraliikirira anti baali wuwo bagamba gwe wabbanga naye bw'asula emiryango tokola ki teweebaka kubanga okimanyi nti NRM etwala ekifo DF n'etakitwala ku NUP kuba NRM ye traditional enemy abaddewo era gw'okyalwanyisa ye waali naye ono kitegeeza akusosonkodde w'olina amaanyi mupya ze NRM ye yaliwoko DF n'emala efuna ababaka 10 mu Buganda omwezi kitegeeza eri NUP DF esobola okuzimbirawo kw'amaanyi mu kalulu kali neeyongerako abalala anti ngambye nange singa ebe bafunye nga n'omuntu kyali senga nali musajja singa nze kitaawo naye lwe nga tumaliriza baya tugende kuwa speaker n'enda obudde bugenze ekisooka nze wali yange weeri kira kye nababuuzizza DF waki yeekumira mu shadow manyi tuno DPO yabazedde ababaka beetwala mu parliament era neeraba nga tebaweera neeyingula ennyundu emmenye weeruuza bwe zinaawangula president n'avaayo n'agenda eggulu nga kubanga president yagenda wangula akalulu wawalala DPO eri mukasambidde
n'agenda waalowooza nti asobola okuyiiya n'akajjayo mu mbeera efaanaganako ki yonna. Oba otegeera bulungi akalulu ka South Hour aka Mukono oyo omusajja abadde wa opposition ate Kayondo ate tagenza takuubaganyeeko na Kyagulanyi oba ontegeera yakuubagana naye ku bintu by'emiliyoni 5 ebitaano ebyo biraba gwalinga ng'omuliro naye era we byamala okukkakkana okitegeera era naye taperformance obulungi ku ground kati awo nawo ekifo kikyasobola ki omanyi waliwo ekintu Simon bw'olaba ng'omuntu azze mu kalulu ne ssente nnyingi emikisa mingi nti talina kyajja kukola kuba mu paalamenti teri ssente. Kayondo yajja ne ssente ono atubuulire kyali kyangu okuwangula NUP mu Buganda wano. Aba DP bemmanyi abaawangula they had money. Mpalanyi yalina ssente kuba yagula structure ya Kasolo yonna okiyita kyangu kiba kyangu. Kati point yange weebadde nti DP eno amaanyi ga DP we gali ti DP egenda kukuleetera omuntu ali awo nga tomutegeera naye because platform eri mumuwulirize akaseera ke we katuuka ayitewo. DF tetuwadde mukisa ogwo PFF egutuwadde ewa gundi awo olabawo no kibiina kya myezi anti point yange yino gye nkugamba bwowe yaliro yawo ekitiibwa n'abasimatuka kati n'agenda mu PFF ti bwowe ne bw'atawangula gundi Ssenyonyi mu kisanja kino naye Ssenyonyi aba afunye kompitita atamuli wala oba ontegeera bulungi nti there is something I'm missing in DF that I think kibasobola okukola kubanga first of all bava mu DP eri konka abafuna omukisa okusomesebwa ku Basebaana Kizito ba Paul Kawanga Ssemwogerere oba kitegeera kati nze okundeetera Jowanirule yeesimbawo luli ne leero n'alemwa ne leero n'akomawo bw'ompaayo omwana munnamateeka ne mwanjula empijaawo nga mupya nkimanyi tajja kuwangula naye nze ndi mu kutambuza ddoboozi saa zino DF yandibadde etuwa an alternative nti kimanyi temugenda kumpuliriza Abedi oyo mumulaba espana kati abantu bagamba nti iyinza okuba nga ye candidate wa DF ali akoze ki ali safe ebigambo ebyo twabyogera okumala emyaka 15 nga bagamba omusajja oyo talina maanyi naye yasinga manifesto ennungi era bwe yafuna omukisa okugenda mu constituency ku byayiseemu byonna akyali wamaki omutegedde bulungi kati nze wali yange yokka weeri ne DF ekyali mu misinde ne nuupu omutegedde bulungi ate nga tusobola kwegoba na mass party ine ebigitambulirako biki bingi so nze kati eno muvu y'ababadde mu nuupu ndowooza muvu yokka yandibadde yannakandi singa teyasooka kufuna the controversial line zino zeyasooka okukola nti muwala mugezi nti lwakuba nti yagenda n'afuna zi controversies nze nali ndowooza they were not called for oba ontegeere nti nakandi mu bonna ye muntu gw'ogamba nti tasobola wangula kalulu naye omuntu anaamuwulira singa anaabeera disappointed mu gwe yalonda omwana ono waanadda ne bano bonna bannabyabufuzi kubanga gwe bamye kaadi jjo DF yatandise ddyo gyagala n'agyegattako n'afulumya ne posita sayima ebyobufuzi bya Uganda bwe bityo bizze bitambula kebe NRM gye nsinga okuwulira ng'egamba nti ye erina ideology naye naye okimanyi omusajja ava eri ng'abadde akalakatangegeeze n'ajja ne ssente ne yeesogga NRM nga na ideology tamanyi kweyimiridde kakati ffe wano ebyobufuzi byaffe obuzibu ebirina nti ebibiina byaffe bitambulira ku bantu tebiina ideology kakati toyinza kunenya DF bantu kugyegattako mu kiro kimu nga tebamaze nakutegeera byeyimiriddeko nga ne mu NUP bwe kiri ne mu NRM bwe kiri wali bika by'ebibiina bya mirundi egyo
bibiri NRM ne NUP bitambulira ku kutoba kwa muntu ogwo abiri waggulu kati ebibiina nga BDF PFF is 50-50 nayo kuba omuntu wali takola ki ali mu komera oba ontegera bulungi naye ate influence ye mu kalulu kano si ey'amaanyi eki DF eri ku structure zaaki manya PFF kati ekibiina ekitalina pressure ng'ekyo nze kunze nga Saimo osonga n'ogamba nti Nyendo Mukungu enjagala mu parliament Masaka City enjagala mu parliament Kimanya Kabonero enjagala mu parliament n'ofuna ebifo byonga 10 era awo no sawa amaanyi go gaki gonna ebifo ebirala n'ogamba nti twagala tuwe Uganda alternative y'obukulembeze obuki obutuufu nkimanyi tebajja kutuwa kalulu nalukoola oyo ebbanga lyamazeewo tulimanyi muki muwendo ne bano we beeseetula bannalukola ne basembera kuyingira NUP nzooza ebigambo byayogera abiyize kati okubikola ki naye gwe mukisa gw'ebibiina okugabira abantu ab'enjawulo omuki kati nze bw'ogoba mass party erina obuzibu nti buli gwogoba mass party gwogoba kibiina maaso waliyo omukulembeze gw'otakola ki bw'alemala gw'osigala ogoba naye nga tomanyi nti omukulembeze yalemala dda naye ate bw'obanga ozimbye structures ez'ekibiina era sigenda zeerya mpola ensonga lwaki DP pakana kati ebaddewo nga FDC ebadde y'amaanyi tiyo DP yasigazanga structure zaayo FDC neereeta omuyaga abantu bwe bala disappointed nga owa DP waali kati now I'm thinking about DF as a political party kyendowooza nti omukisa gw'erina bwebanga kituufu abantu nga bamusiri babeegaseeko bannakandi abantu abafaanana bwe batyo ekyo bagenda kizimba bakyali bato andi bano ba busungu bano bukkakkana relationship z'abana katulaba abaana abona nga beegase ku DF abo Kyagulanyi tasobola kusisinkana kubaako gwasisinkana n'asigala ng'ayogera DF kati otegedde bulungi kati oyo omuntu njagalayo omuntu nga akabonera akuba Mathias Mpuuga Nsamba omuki omusiime ontegedde bulungi ye mukulembeze DF nze kunze gwendoza gwe yandibadde ekola ki NUP bagireke egende yemanyi gyenaakoma bo bazimba abakulembeze because obusobozi babukola ki babulina kyova olaba nti tewali asaze ku NUP gwe yammye kaadi n'agenda mu PFF balina bye bataagala kwesembereza ebizibu by'obuvudde nabyo eri okyegedde bulungi nti balina kye bagoba ekinene okusukka okubeera mu katalo oba otegeera bulungi kati bano they are enjoying the war ate ekyokubiri bali mu kweseetingira bingi ebigendo bba kubanga akalu kakoze eki ekigambo kya Nabbanja ekya Kyagulanyi mugende mu mobilizinge bannammwe muleme kujja yafuuse ya district ya tumalirize nga tumaliriza nze mu ndowooza yange nga bwe tugenda mu kalulu akakaasa mmeeme ate mu maaso awo waliwo ekintu abasinga kye batannaba kusaako nnyo birowoozo Uganda egenda mu transition essaawa yonna kati transition eyo ekusanzeewa kikulu kuba tetumanyi binaava mu transition eyo so bannabyabufuzi they have to keep their relevance alive kyova olaba nti buli kibiina kyandyagadde at least okufunayo ababaka waakiri aba ogere ku ntebe eteesebwako ku mmeeza wali gye bagenda okuteeseza transition okulaba nga ebirowoozo by'okiikirira nabyo bibaako ku mmeeza so ndowooza buli kibiina kyekiseera kidde mu bantu DF nze amagezi ge nandigiwadde nti erinnya Kyagulanyi basooke balireke lyogeddwako ekimala kuba ku nkomerero liyinza obbakositinga kuba erinnya eryo mu kalulu bwa pulezidenti DF terinaamu candidate kati ate
abantu ba DF bantu ba opposition si BNRM. Abantu abo bajja kusooka bawa kakonge kabwa president bagende batiikinge. Kakati tonyiza nnyo bantu abo gwe sabakako ebya Kyagulanyi kola ki kuba entalo za DF ne Kyagulanyi tezigenda kuggwa kati kuba ebibuuzo bye beebuuza si byangu byakufuna ansa zaabyo leero olutalo luyinza okumala emyaka 2 nga lukyagenda mu maaso kati sooko Kyagulanyi omuleke gwose kiwalingeyo ebifo byose kiwalinze kwosobola okuzimbira amaanyi mu byobufuzi biri ebya transition mwe tukola ki mutulaga kuba bwe bikusanga bannange nga toyinaayo mubaka tabweba y'amaanyi kale nze kyensobola okuwabulamuuko mu DF one tebafunye ku mukisa nga Nuupu gwe yafuna nti waliyo ababaka olwedde abayina ebifo nga beekakasa nti bagenda kudda abaweeraweerako. Ani yali yeekakasa nti agenda kudda? NUP DP block ye bwe yajja mwalimu abasajja ab'amaanyi abo Basewungu Nsamba bagundi ababaka bagyeyungako bazaake nti agenda kudda emityana gy'abadde. Kati DF bwongo gwo mukisa togufunye tunuulira omukisa gw'okuzimba. Nyuma ina ababaka 5 ssaawa zino. Andi ababaka 5 nga question mark nyingi nnyo ku kudda kwabwe. Mbwate kama asobola okugamba nti Entebbe municipality agenda kudda. Nabi nominating ze mu maanyi. Anti okunominatingira mu maanyi ng'okutta ababooda tekitegeeza nti ogenda kujja wangula obw'MP. Gani Simbwa Fred teweekakasa nkuwadde ensonga lwaki teyeekakasa nti asobola n'okufuna obululu 10 mu constituency. Kakati ng'oli mu position bwetyo tunuulira muko kukuzimba abaana abapya abaana abato bangi nnyo ng'okyayina emberebezi za reputation y'omukulembeze kubanga Mathias Mpuuga time eno bw'obanga okimanyi nti reputation ye ebadde si nnungi oyina kukozesa katabo ka Robert Greener oyina okuteekinga credit ku muntu ng'akoze gwe kyotakoze. Nze singa nali Mathias Mpuuga nga nina ekirooto ekiri beyond Kyagulanyi ne NUP nali nkeera ku makya mu kalulu kano ne supportinga Kyagulanyi ne muwagira era ne mbagamba nti bannange kubwa president mulonde Kyagulanyi wadde twafunamu obumulumulu naye mugwe muba mulonda kubanga lwaki oyina olutalo lwoteetaaga bw'oba oli mu kuzimba structures nti mu bantu b'ogenda ozimba mu structures era be ba NUP tebalaba nsonga lwaki baswikinga okuva mu NUP baswikinge badde mu DF naye ate wano oba okkakkanyiza ku ngeri gye bagenda okupasivinga mu kuba kati ow'ekitiibwa tumusuubira okuba ng'alina ku magezi agasingawooko agasobola olaba nti luno olutalo lulyani necessary era lulina koma wano so era nemu ku nsonga lwaki alemereddwa okufuna ab'omuzinzi asigaza baalubatu ate nga nabo tebeekakasa nti baddayo kiva ku kimu nti entalo nnyingi nnyo n'abantu ze bamulabako n'abandi badde bamwegattako abamukkiririzaamu nti mugezi ne bo batyo okumwegattako lwa nsonga emu nti basobola okugendera mu kiri reputation ye esobola okufa sayina okwetereza nga ye omuntu nga talumba Kyagulanyi engeri yokka gy'osobola okwetereza nga tolumbye Kyagulanyi kwatagana naye ne bw'otagenda kavule nti ofukamidde anowaga ffe okuba president tetulinako gwe tuleese tuwosupportinze Kyagulanyi gwe kikole ku kamera PR ugaye nti tusupportinze Kyagulanyi nti okakkanye ku busungu bannayuganda abagenda okuddamu kuwagira n'okuwagira ekibiina kyo ofune ku nnamba y'abantu abasobola okugamba naye wayi musajja ono twali tupapye okumusalira omusango nejjo onaakoma okubeera nga gwe pato yo ye DF ababaka balina okukulemberera balina kuva mu NUP bw'oba tofunye be NUP oba owulira ensaalwa n'otandika n'okubasuubiza nti bannaye tubatereddewo omutetemba gw'ensimbi bwe guti funa abaana abato baleete bafrontinge bajje Kyagulanyi likonsayiringa naye making sure nti akalulu kano okayingiddemu tolina buzibu naye era omusupportinze okakkanye ku pressure eyinza okujja ku kibiina kyo kale tweyanze basibo ne banyuma tunaddamu ate week ejja mbere bulungi mwera
Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye neegakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinyonyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority.